gundi waliyo kuŋŋaana agambye nti otyo olwo omuwadde akati gundi kyangu mu nnyumba ya Mukama waliwo ebikuyitako oba omuwadde akati naye gwe akatiiko buli lunaku okasuula wa oluganda oba lutuula bayibuli yogedde etya tuddeyo Zabuli 32:8 Naakuyigirizanga naakulanganga mu kkubo ly'onooyitangamu naakuteesezanga ebigambo eriiso lyange nga liriko ggwe. Naakuyigirizanga ne mu kkubo mwe tutambulira n'atuteesezanga mu kkubo. Kati oli mu lugendo Mukama akulaba buli kigere ky'otambula ezako okuyigiriza naye tofaayo. Kati ne mu lugendo mulimu okuyiga, mulimu okuwuliriza ng'oyiga n'ogamba ngenda kutambula bwenti. Naye bangi mu lugendo bw'atuuka okwematiza musajja wa Mukama omusa ekigambo kibadde kirungi. Naakuyigirizanga n'atambulanga naawe eriiso lyange nga liriko ggwe. Eyo Luzungu egambye teya Luzungu. Psalms 32 verses 9. Verse 8. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my eye upon you. Naakuyigiriza, naakulungana, naakukansolinga nga singa osula, singa obeera ne Mukama. Agati no, awo tojja kumalako. Tambula bw'oti. Naye tetuwuliriza, ne mu lugendo tetuwagala kuwuliriza. Bameka nga mu lugendo owuliriza. Era nga baga nti gundi awo tambudde bubi. Embaliga zijje. Gundi munno tomuyiikiriza bw'otyo. Yaga lwaki baŋŋambako. Tulina okubeera n'empisa mu lugendo. Kubanga tulina okudduka oba olugendo olulungi. Tulina okutambula olugendo olulungi. Bakuwadde omusajja bakubuulidde kasitole k'abantu abaali bagenda ku mulimu. Naye nga mu kkubo bo empisa zaabwe baziraga. Naye buli kigere ky'otambula mulokole kirina kye kiwandiika. Abamu bagamba nti yaleka omukululo naye nakati ng'otambula oyinza okuba tonnabako ky'oli naye buli kigere buli step oyina omukululo gw'owuteekawo. Wadde ogamba nti bali gusoma batya balinda batya sirina kyentaddewo. Weegendereza olunaku lumu ojja kuba ogenda kufumbirwa. Ojaga nti ofumbirwa omwana ani gw'ogenda okugenda nti oli gwendaba atambula bw'ati nga buli kigere kye watambula wali olowooza tebakulaba. Maama n'obutabuuza tabuuza tamanyi bantu bakulu. Nti muloko nti oyo atalina tatabuuza mu kkubo. Osiŋŋaana omuntu mukadde waliwo oli yali agenda kusaba na mulimu nange namulabako agenda kusaba kwa manager. Oli ng'akimanyi nti bamanager bazze nagezze nga neetaaga bamanager. Era oli najja n'atuula wali alindirira interview. Nga gw'otudde butuuzaawo yera ebisaaniiko ebyo. Nze yinza okukola bamanager. Njera nti yera ebisaaniiko ebyo ye n'ayitawo n'agenda. Kyamugambye akitegeeza. Ate era amulaba ayambadde bulungi, ayambadde suuti ye. Era tamumanyi mu bakozi baawo. Akimanyi yayise bajja kusaba bwa manager. Naye amugambye yera. Ye n'atambula oli n'atunanaga. Analabeka tamumanyi. N'ayingira mu ofiisi. Aba ayingidde mu ofiisi. Ono n'ajja tisebo wagambye interview plaza n'azitaddeyo nti interview nti okay interview kangireeta. N'afuluma wabweru wamugambye ng'ebisaaniko weebiri. N'akomawo n'amugamba nti nsanyusa okulaba naye interview ogigudde. Interview okoze ki? Ogigudde nti ate sinnakola nti ebisaaniko biri bw'obeera manager. N'olaba embeera efaanana bw'etyo buli kyonna oba okivunaanyizibwako.
naye kitandikiramu ggwe ng'osobola okikola. Era bw'atyo n'afuluma interview yagikolera wali nga tategedde, n'agigwa nga tategedde nti agigudde. Kati naffe tusobola okugwira mu kkubo, otambula okyadduka olinda otuuke ku mmeeza naye nga interview wagigwira wabweru. Weegendereze, toba kutuuka ku maaso g'entebe bagandi weebale kutuuka naye eri gwe tolimu abo abagenda okutuula mu ntebe ze nateekateeka. Twebaza Mukama